Tubadde wano nga tusimba omuti guno gwensimbye naye negasse kuba ku bantu abalala bonna ba cooperators mu Uganda nga twagala bonna basimba emiti. Ekintu ekikulu kye tulina okukola, tulina okutegeera nti emiti gino bwe bugagga bwensi, zirongoosa embeera ebyobulamu, zisobola okukola nga ssente, era ba cooperators bonna tubagamba abamu ba cooperating nga ba youth mbalaba tujja benkarajinga you can even musobola okukola cooperatives nga za kusimba miti. Emiti givaamu ssente ate givaamu ssente era nga gicontributinga ne ku environment. So olwaleero twamaze emikolo emirala, olwaleero tusimbye omuti guno nga tukubiriza ba cooperators bonna mu nsi gye bali basimbe emiti, enkya tusinkane tusobole okwongera okutwala cooperatives zaffe mu maaso. Ate nga tulina kwegamba competition okusimba emiti mu Uganda wano, nga ebibina by'Obwegasi twagala tusimbe emiti miliyoni nga 10, kubanga omanya nti mu miti bwe muli obugagga. Kwegamba ye competition gye tutaddemu olwaleero luno gitandise. Kati emiti bino bijja kusimbibwa ba bibina by'Obwegasi. Kati ekibiina ekijja kusinga kijja kubeera nga kifuna trip katuganda okutambula mu nsi z'ebweru. Wano mu Kenya bajja kubeera nga bagenda Nairobi basobole okukyalira ebibiina by'Obwegasi ebiri mu Kenya, kubanga omanya nti Kenya bakoze bulungi nnyo mu cooperatives ate bali wala batusinga wala.